Kubireko mugalo bannange mwebale kuwagira muganda wange Geoffrey Rutaya mwebale butatuswaza mukama buli omu amuddizeewo wajje mwemutyo mugende mu maaso mwebale kwagala music yennyini nga music mwogere mwekubireko mugalo ndabye abantu bangi bwe tutambudde olugendo luno mwebale nnyo mwebalire ddala baweereza akayimba kano Geoffrey nawe kakuweereza kuba gwe waŋŋambye kayimbe kale tugende maaso.
bawagira kitange bagagga wazze naye waliwo bennambe bawanika emikono mu ngeri y'okwebaza baganyi kitange tunula buli atawanise mukono essaawa eno mugyeko ekimwepansa emikono egyo gyaganye okuwanika wakiri gimugyeko oba sente ze zimwepansa zimugyeko ziwenze oba mukazi yamwepansa anobe oba musajja yamwepansa afune abakyala abalala bana kubira katonda bakalulu akabaki
olugendo luwanvu. Oluyimba olwo ebigambo byennyimba ne Geoffrey Lutaya bimukwatako. Olunaku lwenyingira endongo, essaawa zenyingira endongo ze yayingira endongo mu lunaku lwe lumu mu ssaawa emu. Tuli baluganda emyaka mingi. Weewaawo ebibaawo bikola ki? Naye ng'abantu abakulu olowooza ng'omuntu omukulu n'ogamba ebirungi bwe biba bingi okusinga ebibi genda n'ebirungi. Kale no basebo ne banyawo kulikayo muganda wa tulina ne baganda baffe abalala ba Emitos bali somewhere there. Muyimirire mutukuubireko ku bantu abo bannaffe. Bwekityo bwe twayingira gurupu eya omugenzi Umaru Katumba wadde nze noono baatugoba nga tetumanyi kuyimba, naye byebyo byebiki? Nzijukira ebiseera ebyo ng'omuziki gwa kupambana. Studio tulina 3, radio tulina 3, mpinga ne nakagaba kubuulire nagobwakonze mu kibiina ng'ate olwasakamate yesita wewuwakanabuuza mitanda sendi obabiriko Ronald Mayinja ojanga ne tunyumya Ronald Mayinja ojanga ne tulya kijana tubudde wala Geoffrey Lutaya ojanga ne tunyumya Sekoya tukigomya abange okwekiririza mu kikubu okuba omumalirivu kikubu okumanya kyoyagala kikubu okwekolerera kyekisinga situkokole. Weebale nnyo bwe twalinga tuyimba waliwo ekiseera ekyatuuka ennyimba zaffe ne redio ezimu ne zigoba nga bagamba musiki waffe si gwe baagala okuba, baagala kuba musiki abaliko nga Ramisa Kiwatwala oluyimba nga bwagamba nga bamugamba olwo oluyimba lwa bandi luzeeyo era nga tebalukuba. Ffe ne tudda eri mu kyalo ne tuyimbira mu kyalo, naye twatuuka okuba twayimbira mu kyalo ne tujja ne tukola ebintu e Kampala. Kakati bavudde nabo e Kampala ate bazze mu kyalo, be bali mu kyalo gye twali. Ku dakiika eno batuleka Kampala ate be bagendawo mu kyalo ng'ate batusindikanga mu kyalo. Yuziki twamubawa ne bamuwemuliramu akati ne bakatuddiza. Abantu baffe bakyatwagala. Konsati yo bonna gitegeke ejja kubeera bweti emirundi 10. Era manya nti abantu balinze bakoze eki? Twebaza bannange ba sponsors baffe, ba main sponsors